I can see Sengana Muleme, you're most welcome. Lodi Councillor Lucifer, you're most welcome. I can see everybody who's here. Kale kumukudu good talent kwetuli ya omukulu kashanso kulaba soga wetonde kiricho badogamba mbuno Kaye Wisdom bana yaliko gwe sisobola kyetonda ndi musini afiri ati kutola leo kiyitiridde no ati kati mwe TV zabo nona nti abantu bajjawo ku TV and you don't even understand kale kankubuli embulya blog yali akoze tour mu Europe nga abantu bamulinze kola appearance sembye yo South Africa na Africa mumbulire katwogera facts yese bongulire n'abantu bagenda ne baddawo nobereyo omuntu nawana akayumba kasula mu mbulwa kwanga afusula mu apartment but asula mu apartment we own the apartment byanjawulo president akwenda osinze ati katiraba yogwo wakakiraba wakakiraba fe tuli ku strategic level lwali abana Uganda tetunoonya bifo tetunoonya kwesimbawo okujja nga batulagidde ne tubadde underground and we do what we are told to do so leero kuwira kulaunching kunga Uganda ndi department ya chairman Nyanzi gwadde okimanyi ng'okusinga kungira wa online kati okubeera wano kati okujja ngo bade tongoberera kati nze agoberera golowooza ndiki ekyo kyetukola ekyo kyekyo kitutwala nti America luddawa sikusigalayo sente tuzaagala sisigalayo wabula kukunga banna Uganda to bring back their hearts to Ugandans kati okimanyi nti osanga omuntu nga tagenda kudda mu Uganda mutuuze wa America naye nagamba Uganda ajagala anti kyekyo kati ekyo Wisdom tisinoonya nze nzaaliddwa Kampala nkulidde Nakasero somedde Nakibo Bulu nzimbye Kampala mama nga zimba Kampala ebijja byaffe nga biri Kampala yerubaga kati waliwo basanze wano Museveni yazaalibwa eyo mu byalo Nanka eyo Nanka najja simanya Ntale n'agenda eyo simanya Tanzania kusoma ne degrees ezagaana ovaayo nze Tanzania mbeera Mbezi Beach we have two different Museveni aguze nyumba ng'afuuse president already ojirina ngirina yabeera minister Museveni mu government za Obote nga talina maka kati omulembe guno isimano osanga ng'afiira ku Museveni lwansonga omusajja kati kiringa ng'oli kyali yabadde avuma yagenze n'akola comment nina be nalabye abagenze ku kijja kya Fire Bongole Lutaaya beekubyayo ebifaananyi naye ekifaananyi kyayogerako ekya Bobi kya 2020 bakikomeza obukomya lw'amawulire agaliwo kakati olaba oyo tetuwa bantu batalina na bijja byabwe banga na time kati oyo gayi talina na kijja ayogera ku Bobi ate nkunyonnyodde talina kijja gwe bakuzika mulimbo tulina ekijja nkunyonnyodde gayi talina bwongo ekifaananyi kya Bobi kya 2020 but simunenya kubanga talina kijja bamuzika mu bijja by'abasiraamu kati omuddemu naawe basina budde bwe so fe abaliwo weetuli olabye abantu bonna bali happy ofuluma wano ng'oze kulwanya ddembe ly'Abannayuganda naye ng'okimanyi bakukwata kyonna kyekiri bwe yali atustay twasembayo okubaako ne Itongwa yeekolera naawe ne Tawa yaliwo wabeerawo bali musajja waffe ebyamutuuseeko n'embeera mu yayise abamu abagoberezi temufunamu nko kutya n'ogamba ate kutya Tawa bamukutte bamusibye Wisdom azze wano wafulumawo basobola omukwata obusibe buggwa amwe westernata mama nga nzaala yenna Suuna ndi Saava obusibe bukola ki ekifaananyi kyange genda okyayi kulebo kwe nali kwenaalemu n'ogatta abo abaasama abo abeenaalemu simanyi babbuloga tebatuukangawo nze natulanga ne Museveni wano ne Sale wano mu nyumba yaabwe ne twogera kyekifaananyi ekyo President Bobi Wine nga atokijjaako abantu bakirabe onekyenda abango ne president nga ne Mwami Salim Salani nagamba Balaam leeta ekifaananyi nga Museveni ali wano ne Sala ali awo nga bali mu maka nga si mukolo kireete namugamba kireete n'abasajja bano ddala bakola kyenkunyonnyola nalina obulamu obweyagaza era nkyabuyinanga bulungi naye nsobola okuba nze omu ku Bannayuganda miliyoni obusungu ddala buvaawa okulaba omusajja bwe tolabanga batta Bannayuganda bw'oba obalaba osanyuka okoleki
bannayuganda twakula tulaba abaana nga basuubula bakola ki lwalina ogenda olabe nze nakubayiwala okukyusa ekintu kye bayita abantu beegatta kati bannayuganda nga 10 okuleeta konteyina emu mwenda nga basasula omusolo omu ne gumulema byonna nga babikwata n'ekikuba ne bakikyusa nze nakuba Uganda Airline ne bajjawo obusiru bwabwe n'obutategeera gwe gwali ogwasooka oli namugamba nga mpuse meeting ne mugamba ngulya airline yo neyangamba ojjira mu nnyonyi ki oyagala tugula etiketi kikonze mu airline yonna gye muba mukozesa ng'ogyeko Uganda Airline ate mweyagula nenga akamale gagenda netuuka saawa emu kitundu nabanga ennyonyi yagenze ngesitwa saawa 4 nengenda wali omukazi nayogera Olunyarwanda nga takimanyi nti ndi Munyarwanda nemubuuza wano olabawo bendera y'e Rwanda ku kisaawe ky'entebe gasiya gwe namugamba wano olabawo bendera y'e Rwanda this is Uganda yes bajjajjaffe baava Rwanda nekitufuula nti ate Rwanda yefuga ano gasiya nemugamba olabawo bendera y'e Rwanda nti nedda nemuga kakati kankwanika genda oba bwakyali mu office simple as that kati bakyusa nengamba bannayuganda Uganda Airline yali ekuwa tiketi atiteekako check-in time bakubbe nembagamba ebyama izo ennyonyi tezisukuka zonna emu erina osigalawo kubanga saawa yonna kibaluka muzeyizedde nemuddusa so tukoledde bannayuganda gwe gwasooka okulinnya mu kanyonyi kaabwe no saakalinya ate bayirawe bampa tiketi nnya nesitagenda nazera nakigajjeno katumba amala nemuganze nalwanidde sikulinnya nnyonyi yammwe natandika okulinnya ennyonyi ku pasipoti ya maama wange zisabena KLM kati akamu we are not looking for life tukulidde mu bulamu I'm here to fight for Ugandans oyo Kyagulanyi natambulangako naye ng'alina $3 wano mu mmotoka ye manyi waliwo wembadde ne bagamba Kaye bamuwadde andi wakati nze ndi baye tebakimanyi ndi mukoddomi wa Bobi Wine sure nabyogera lwakuba nti oli mwamwesi ne Bobi wamwesi oba waliwo ekirala ekisingaawo kankomaawo ojja kunoonya bye nabagamba jjajja Bobi Wine walakira Yusuf yali mukwano gwa jjajja wange gwe bayita Luti Lwankejje Nsubuga Mawokota nga bagagga babiri omu alina ekyuma ky'emmwanyi ye jjajja Bobi Wine yalina ekyuma nga basinga okuba n'emmwanyi n'ente egomba taata wa Kirumira twamujja Mityana kujja kulunda nte zaffe if you didn't know so tetuzze nti tuli banaku gwobalaba abaana bemulaba bemuvuma obunaku Museveni abaavuwaza bana baali happy at their level so sizze mbo ate nesimbe ku Bashir of course kijja kugwawo omwezi kisoboka ate tolaba wagayo President Bobi Wine emirundi jazze wano wala olaba embaliga za Bashir nga zizze wano gwekigamba kitya nerwe gwasooka yagamba Zebula ye yankuuma nga yandeeta mu Bwayiise okukola mando ogenda obuuze eBwayiise mu Katoogo bizinesi zange zonna ziri eyo lwaki nedda mukwata obulenge owulire bwelinako era Bobi nanga Kaye nkutaddeawo ate nze neetaaga ssente we baabaga $4 ati Bobi Wine wanaatuuka mu ntebe buli omu ajja mwongeza amagye yagagamba kakadde kakadde ab'empi bwe badde ku $3 mutakitegeeza 4 babagamba nanze njagalako $3 z'amafuta esigadde konti kujja kostu ati kati nkunyonyodde nazi nsula wa yisima gwobuuza awaana apartment gyapangisa zate nina apartment obubaka eri ababaka sobola tosobola yisima ebisirani byalina tasobola kuzimba kayumba kati obubaka eri ababaka abamaze emyaka 2 mu nkomyo n'abanja bakyawagamidde emikono nze nava ekigo saa 8 nengenda ne mukyala wa Sewanyana lwe bateebwa ekyo twali wali gwe nze ebimu kubimbonyabonya kubanga Segirinya akyali mukomera gwe nze kubulidde olaba n'obutavaayo kulyanga kinzita twalina plan nyingi nnyo nezisegirinya ne tugenda nga batugambye nti nno baliwa simanya baliwa ne tugenda ku ssaawa 10 ne tuzuula Segirinya ye waali ne tutegeera nti babatadde Sky yangambye yagerako naye ku ssimu naye tannamulabako naye kati gwe manya nti nno waali ali wabweru naye akyalimu obusibe nekyo nakyo kiri Museveni omanyi mutiitizi munakola temumanyi alaba n'emmese n'adduka leka naye saabalwanyi ate gwe omumanyi yalwanawa naawe omuntu eyalwana gwe mmanyi yesale ebyaddala kunyonyodde oli yalinga Nairobi kulya gundi maalwa
Sala yuko yagala mwagale. Abadde kwagenda obuza abasirikale bonna. Wano kalino bangubulire. Wano waliwo president oyo kyali emyaka 37 gy'amaze wano. Naye nga waliwo afugano goloza lwaki baminisita bonna bagenda kapeeka. Oli amanyi mangi alina powers. Gwe lwaki agenda ono wa showbiz kyobola abigwamu. Yagala naga nti no Bobi Wine musosoze mu mawanga. Ne tumugamba okay kale. Nyeko nze nali nerabira ne kye bayita omucapa dola. Nyeko omucapa dola era njagala Nyeko Derek. Nyeko omucapa dola. Ne tujeyo kasozi ne tuleta Nyeko oyo Bobi Wine abamusosoze. Nono tawa abalugwala. Tawa leero gwe gusozo okumanya. Bulina kumanyi mugisu. Tegedde leero ti mulugwala. Nayo gano olulugwala. Mulugwala nyize. Bobi Wine nange. Era kyobola ndabira da Bobi Wine musosoze. Kubanga kati tawa kireka muganda mulugwala. Anga nguta tumaliriza. Ozagadego jenga. Naye ate Museveni agamba Yesu musosoze. Yazaala abaana n'abazzukulu. Ku baana batali wadde n'oguwa tribe ndala yali abawasizaamu. N'okigezaako wadde basemberera. Baba tebatukiriza batuboola. Anti aleeta banne gye bava gwe abatufuga wano abasinga si bannayuganda gw'ojja bagendere. Kyobola bazimba amasomero gundi Tanzania. Tanzania bali kujja abasingayo baava eno. Rwa. Nga tumaliriza ndabeko omukulu ng'asaagirira nti enkuba mukiza naye nga temenye stage. Nabagamba Bobi Wine omujjako omukisa oba ekikolimo gendere abantu avudde ku Bobi Wine. Simple that. Yes. Nze mva mu nsi ya mwoyo. Obulokole kojja wange yasooka osumba ekkanisa y'abalokole e Uganda Makelfu Gospel Church eyaddako yali Erimu yava mu America yava Canada baserwadda bonna banamutebi ewaffe tebatuula mu ntebe serwadda muzeeyi wange yamujja Masaka bannamutebi baani ono wakusha naifu yali Dobbi baani bonna bakulidde wali mu residence ewaffe kakandi yali akuba gita mu kkanisa ya kojja wange bonna bano bonna bakulidde makake ate bayo nva kati nze nange simanyi lwaki siri bwentowa kati nva mu nsi ya mwoyo bwe nkugamba nti Bobi Wine omujjako omukisa oba ekikolimo mbasisaaga wala Museveni tasobola kuvuma Bobi Wine muwozi wevuma Bobi Wine nti ka Bobi oba ame komanda mye ali ku mazzi meeru ganywa nga atagala mbasiibudde. Okay kale ye Kaye Wisdom tuli wano mu bitundu eby'Emakerere Ssaabasajja Kabaka wangaale.